okutuukako okutuusa lwe bantuukirira. Kabaka bw'avaawo ozaawo Bataka, awo n'olyoka ozzaako naddala mu biseera bino Obuganda bwe buyimiridde. Paulo Kalema waali omutaka Mutasingwa nga abaddeyo okwogera bampadde notisi ntono nnyo ennaku zaabadde 2. Mutaka Nakigoye omukulu w'ekika eky'Ekinyomo Jjajja Nabbimba waali. Ekitiibwa President, erinnya nze Lwanga Edward Brown and Kanze Idrisa waali, Katikkiro wa Mukalo Muyanja Mati waali, Katikkiro wa Ssaababintu Kibulala mu mbiro za nkya ow'effumbe asome ekiwandiiko kyaffe. Tulowooza ng'abazungu bwe baazimba King's College Buddu ne bateekateeka omugigi abantu bwe walagira tebaatuukiriza kye wamusuubiza. Nangamba naye yali olw'okubafana kuwakola nakulya ku lunaku lumu ng'oyogera wali onyizeemu. Bandi tugamba nti waliwo aziweze naye kati nze nendowooza bwe nali njogera ne Kabaka Mutebi nti ekigambo ekyolulimi gavumenti endimi ez'ekinansi gavumenti ezaleero ez'omulembe tezisobola kukikwata bulungi. N'olwekyo ab'ennono awo lwandibadde olubimbi lwabwe. Kati bwe tuvaawo ne tugenda ku ekyo kye mugambye eky'empisa, bwe tumala okukola audit mu mpisa zaffe ate twandibadde tutuula no ne auditinga ennono one by one okufumbiza abaana ku myaka 12 kubanga batandise okulwala. Kati bwe twagenda mu kulwana endowooza yaffe twasigala nayo. Culture ennono erina okubeerawo kubanga ye kinyusi, bakiyita kinyusi mu Luganda, is the core. Olaba Oluganda lwange luvaayo ennono ye kinyusi ky'embeera y'abantu, naye it must be audited. Ife endowooza yaffe abalwanyi twali tugamba nti ennono zirina okubeerawo naye mulina audit okuzikebera ne tulaba ennono ezitakwatagana na sayansi bulungi ne tuzireka ne tusigala na ziri eziri ku sayansi. Awo wonasisinkanira Kabaka Mutebi e Bungereza. Nali mpiseeyo, nali ngenda Libya ne mpita ewa Professor Lule nankwataganya na Prince Mutebi. Kati ne mugamba bino bye mbagamba. What I'm telling you is what I told him. Ennono nkulu, but it must be modernized, must be harmonized with modernity. And if we find ebitakwatagana ne tubileka. This is my tetukyusanga njogera. So when butwawangula olutalo abamu ba NRM bali batya okuzawo obwakabaka. Bali bagamba nti buli mwaka bugenda kuleeta amawanga. Ne mbagamba nti nedda bwe tukikwata bulungi tekirimu kabi, kubanga waliwo ebintu gavumenti y'olwaleero byetasobola kukola bulungi. Gavumenti ey'omulembe erina bingi ebyokukola: enguudo, amasanyalazi, security,
communication, ebyo byonna, a lot of work. Kati kimugamba nga kino kimugamba waliwo ekigambo kyo olulimi. Ani anakuuma endimi zaffe. Ekyo President sabiti ewedde wabadde oyogera bw'obadde ofulumya amagye g'eggwanga lya Somalia wabakuutidde okukuuma eddembe era n'obagamba nti obutebenkevu kyekisumuzo kyokka ekisobola okuleeta emirembe n'enkulaakulana. Eggwanga litalina butebenkevu terisobola kukulaakulana. Wabagamba nti eggwanga lifuna obutebenkevu abantu batuula ne batandika okukola, eggwanga ne lifuna emisolo, ne lisasula abasirikale, ne lisasula n'abakozi, n'eggwanga ne likulaakulana. Weekitiibwa President, ebintu byonna by'ozze okola mu ggwanga lino, empagi enkulu ey'obutebenkevu ebadde nkulu era tugisiimye kubanga emyaka 4 mu ggwanga lyaffe temuliimu lutalo naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye tuyina ekizibu kimu, Weekitiibwa President, kyenjagala nkubulire ng'abataka bano ti ffe abataka ffe twalinga abayima ab'ennono n'obulombolombo n'obusika obw'Abaganda. Naye okuva abazungu bwe bajja wano baatuggyako obuvunaanyizibwa obwo bonna ne babutwala ew'omuntu gwe bayita Administrator General. Administrator General akola omulimu gumu nga bazuukuba ffe bagenzeeyo kubabuulira kitammwe yafa mufune leetaazi mugabane. Ne Administrator General yagamba bugambi mugabane, oli n'agabana ng'olulayini luyita mu nnyumba ya muntu, amajambiya ne gavaayo. Abantu tebabuuliddwa kiki kye balina kukola. Abaganda otumanyi bulungi Weekitiibwa President ti ffe ekiwayi kisinga obukulu mu ggwanga lyaffe kiyimidde olwa nnono na buwangu. Abaganda tulina enzizi nga za nnono, Abaganda tulina emigga nga gyazaalibwa buzaalibwe, Abaganda tulina emiti nga gya nnono, Abaganda tulina embuga mwe twafugikanga. Fugikwa gwali mukolo mukulu wano Buganda era bakadde baffe baabafugikanga. Bwe babanga babufugika nga tubuulira oyo omwana ow'emabega gwe bayita ekitanyi ti tobonyaabonya mwana ono omulamu, mukuume bulungi, tomuteekamu mpisa mbi, mukakkanye. Ogwo mukolo gwalinga mukulu mu Bwakabaka bwa Buganda. Ebitanyi ebifo byonna mwe twafuganga bajjajjaffe abaana babitunze kubanga tebakyasobola kubuulirirwa. Eggwanga ne likyankalana mu myoyo ne mu bubiri. Weekitiibwa President, tukusaba ku buyinza bw'olina ku bintu by'okoledde eggwanga lino otuweeyo omukisa, ogamba Administrator General oba ogambe ekkooti, omuntu yenna agenda okukola ku by'obusika nga bya kika kya Ffumbe asooka afune ebbaluwa okuva omutaka wa Lusimbi. Olw'okubanga babadde tebakyaweebwa kitiibwa kyabwe kibateekwa kuba nakyo ng'abataka, y'ensonga lwaki babadde nabo tebakyalina ngeri gye bayinza kukola mu mirimu gyabwe bulungi. Kandeke bo bennyini beeyogerere President. Abataka bano ennono eyo yebafuula okuba ab'enjawulo nti bo n'okuziika tebaziika, ne waba mwana we nga yafudde tebaziika bulungi nti nabo bannono. Fuzi nga tubateeka wansi ne tabawa kitiibwa kyabwe kye bateekwa kuba nakyo. Tulina essanyu n'omukisa okulaba nti tuwadde omwagalanya